nkyali ku mubajje omanyi ffe tuli mpologoma eziwangalira mu kibira kati ffe TikTok kye kibira mwe tuwangalira yenna atampalinga nakyo tuba tugenda kulya bufififi tosobola kati mberewo ng'abantu tebakyandaba abe Uganda mbwati mubajje yagamba TikTok bagigalewo musajja mukulu oswaziza white beard nation batugamba nti n'essaawa enfu waliwo akaseera webalire essaawa entuufu naye mubajje bw'oba ssaawa zezino essaawa ezabwamu obulimi hey gwe toyina wogasiza after all that you have done twandisubidde nti bw'anaavaayo oba oliawo omugaso gunaalabikira nnyo mu bigambo bye byayogera nojja noyogera ebyo ebyekisiru gwe omugaso gwo guli ludda wa bwe nkuyita essaawa yavaamu obulimi era abaana batuvuma ab'oku TikTok ebizibu bibaddewo ekyaneggulo kale netugaa nti ebye Uganda olw'ensonga nti munange otembeeta Museveni katulinde tulabe ku mugaso gwo nga gulabikirako oba kale ebweru w'eggwanga abaana b'obusiraamu babadde wano ku mutimbagano mu nsi z'abawalabu nga balaajana bali mu mayumba g'abawalabu abamu balwadde beetaaga kufuna bujjanjabi abaana nga beetaaga tiketi kudda waka omwana nanoonya TikTok nitwebuuza nti kati Uganda Muslim Supreme Council egasa ddi gy'okulembera kuba ogenda otunulira nga abaana bw'obabuuza baana ba busiraamu ogenda obalaba ba Farida ba Mariam ba Hadija nga be bali mu mawanga g'abawalabu mwe balaajanira mu mawanga mwe musomedde Uganda Muslim Supreme Council natugamba egasa ddi kye tuyite emaali y'obusiraamu kyo kigasa ddi kubanga twandisubidde nti emaali y'obusiraamu egasa obusiraamu oba yandigasiza abaana b'obusiraamu muzimbye ebizimbe musimanyi ku masigidi mutaddewo we bapangisa mukola ssente twandigaa nti akasente akandivuddemu twandikalabyeko nga kayamba abaana abali mawanga g'abawalabu nti leero Uganda Muslim Supreme Council yasituse wabaddewo omwana alaajanira mu nsi y'abawalabu Saudi Arabia ne bajja ne bamuyamba temulabikirako wantu wonna abaana bwe baba n'ebizibu banoonya ba TikTok n'owulira omwana w'obusiraamu Sumaiya anoonya okusaba obuyambi n'atalowooza ku Uganda Muslim Supreme Council nti bannange engeri gye tuli abaana b'obusiraamu Uganda Muslim Supreme Council gye tuyambe ogenda okulaba omwana alaajana maama Fiina jangu otuyambe maama Fiina jangu otuyambe mmwe baseka mubajje omugaso gwammwe guliwa era emaali y'obusiraamu eri luddawa emaali y'obusiraamu yafuuka entity nga yiyo egasa ggwe wekka wetwandikusuubiridde owandigasiriza era togasizza saawa etaliimu kalimi musajja omanyi wamanyira nnyo ebyokugobagoba ddiiru wamanyira ebintu bya ddiiru naye yakubalidde ddiiru ya TikTok envizo zakumera dda mu kirevu tujja kukumeza envi mu nkwawa eno TikTok giveeko wummula vunjaga byovunjaga naye eno yo tosaalimbirayo TikTok temanyi baabitiibwa ekyo kyennyinza okukugamba temanyi baabitiibwa so please weewumuze manya biki by'olina okugasa wandigasiriza mu zino eddakiika ezisembayo z'osigaza n'okulayawo ebyomugaso n'osabirira kulaba nti waliyo abaana abali mu mawanga g'abawalabu abeetaaga obuyambi Uganda Muslim Supreme Council gy'okulembera n'esituka nejja n'eyamba you don't feature anywhere toyina woolabikira sente mulya buli nze mbeerawo ne neebuuza emaali y'obusiraamu basiraamu kibeegasa abagiganyulwamu tetubalabangako wantu wonna tetulina we tubalaba mu busiraamu mwabufuula bw'amasannaale kulya masavu manzaali mutuvumaganyizza nnyo obukulembeze bwo sebo kakati nammwe mwagala kwefuula nga abasiraamu nti tulinayo abalokole mu busiraamu nga baffere ekyo tetujja kukikkiriza ffe tutokosa tetujja kukikkiriza obuyayeyaye abalokole bwe baba baleka abayayeyaye mu nzikiriza yaabwe ffe tetujja kukkiriza bayayeyaye mu busiraamu no jangu weekola ebyebusiru oyogere ebyobusiru tukwambalirawo no so eno gyogezaako okusaalimbira taata wafu nakubuuziza ku TikTok lwaki olaba byabusiru fe ababo nga tetubiraba kitegeeza interest yo yabyabusiru fiidiyo gwe kuleetera byabusiru byokka nga basalamu obutambi bwa Imaamu Kyeyune nga asomesa abaseeka bonna babeera okwo nga basomesa abaseeka basomesa iri mu nfu abaana b'obusiraamu ne babonaabonera mu nsi z'abawalabu mwasomera totaddewo wadde embeera ojja waneeno
oluvannyuma lw'okubeera ng'osirise ebbanga lyonna bwe wazze n'oyogera ku TikTok weewumuzi amoti tegeeza abakulembeze ba busiraamu oba abandirowoozeza nti bakulembera obusiraamu nga luusi tebakyasaanidde balekeraawo okulowooza nti obusiraamu babuzannyanga kaadi z'amatatu. Bino byeyolekedde nnyo mu Uganda Muslim Supreme Council etandise abantu okulowooza nti kantu kaabwe abantu banaaba balina ebibiina ebirala ebirina gye biri naye ebbanga lyonna nga basiraamu ba Uganda abo balinawo omugabo. Mu kino nvumirira abawalimu abatono abaatuula eyo ebbali ne beekazaakaza ne bagamba mutungeddeyo omukulembeze abadde akulembera mu bukyamu. Okusooka abadde akulemberera mu bukyamu ate mumwongera okukulemberera mu bukyamu. Twongeddeyo omukulembeze abadde akulemberera mu bukyamu obudde. Eyo nsobi nnene gye mwakola gye mugenda okusasulira ku nsi newa Allah mujja gisasulira. Kino nno kikwata ku bakulembeze b'eggwanga lino kuba naye mwafuuka kitundu ku busiraamu bwaffe. Newankubadde mulabanga abatabuliimu naye mabega mubaayo. Tubagamba nti ekintu kivunze temwetikka kivunze. Bwe mba muli kaseera ka kunoonya bululu kaakati munoonyeza wafu. Musale amagezi omugambeko mukwano gwammwe nti abantu tebakyakwetaaga. Buli ekiba n'entandikwa kirina okuba n'enkomerero. Naye nnyini omwami Sabbaani tumugamba nti obudde bw'olimu bunyaga bantu kati obanyaga obudde n'obanyaga ebyabwe n'obanyaga ebirowoozo n'obanyaga enneeyisa n'obanyaga byonna. Tokyalinayo kirungi ky'obakolera kye bakyetaaga. Ne bw'oba okirina tebakyakyetaaga. Sala amagezi obaviire emirembe nga tebannakandula. Mu ngeri y'emu mpaaba omukisa guno nate okwogerako gye muli mu ngeri y'okulumirirwa eri bannaffe abafunye ebizibu mu Uganda ne mu nsi yonna. Mu Uganda tufunye bannaffe abafunye ebizibu mu Kalangala, Ensoke n'ebalumba ekika kya mpewo. Tubasaasira nnyo era tulumirwa wamu nabo olw'ekizibu ekyo ekyabagwako. Ng'abasiraamu temwerabira nti waliwo baganda baffe abalina obuzibu mu nkolagana yaabwe mu nsi zaabwe nga Sudaani, nga Falastiin, gye muyita Palestina, n'ensi endala nga Siriya. Tulumirwa wamu nammwe era tulumirwa wamu nabo ku buzibu obwo bwe balina. Tusaba Allah abo bataase abo bajjemu. N'ababalinaanye bwe muba mulina obusobozi obutatabulatabula mirembe gyabwe mubaleke. Kyabulabe nti ate ababalinaanye oluusi babatabulatabula. Tubeegayiridde temutabula bantu abo. Nga kaseera ka kwolekera byabufuzi tulina obweraliikirivu bungi n'ennaku nnyingi eri abantu abaatumibwa erinnya eddungi ne batalyagala ne batandika okuteekawo eryabwe. Baabatuuma abakuuma ddembe ne batandika okulitabula ne bafuuka abatabula ddembe. Abakulu abatabula ddembe nga mukyeyita abakuuma ddembe mutuyisa bubi. Era twagala okubategeeza mu mbeera eno mweddeko. Kino kisinza okweyolekera mu mbeera enzibu so nga teyalibadde enzibu eyalabikira mu kulonda okwabaawo ekaweepe nga bazzaawo omubaka adda mu kifo kya Sseggerinya. Kiswaza ng'okutte emmundu okukuba omuntu atalina mmundu n'oganja ate omufiirako kamera ne zikulaga